Soka njagala kwebaza abantu ba Nyendo Mukungwe division ne Masaka City n'okutwaliza ewamu olw'okutukkiriza okubakulembera emyaka 5 egiwedde. Olunaku lw'eggulo emyaka gyaweredde ddala 5 okuva lwetwalayizibwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano omwaka 2021. Tukoze ebintu bingi nnyo mu division ya Nyendo Mukungwe era abapya abazze Mwami Kasekende ne kanso ye tebajja kusanga kizibu kubanga division twagitandika bulungi eno y'ekibuga. Era twagala kwebaza abantu abo abaatuwa omukisa okubakulembera. Ate era lwaki abantu bangi nnyo bogenda n'otunula mu Uganda yonna wabadde okulayiza obukulembeze. Watono nnyo gy'osanga nga eyavuddeko akwasa gwe bazizaako office. Wano kyanjawulo lwa nsonga nze sina gwe nvuganya naye ku kya Nyendo Mukungwe. Okuvuganya kubeera ku bukulembeze bwa Nyendo Mukungwe naye si ku division yaffe. Situli basenze mu division eno, tuli baamu, tuli bazaale, tukakatibwako kugitwala mu maaso. Byembadde nkolera division eno bya bulungi bwa buli muntu yenna nga nange mwendi badde era neekolera. Kati kitegeeza n'abantu abatwala woofiisi nyina okugibakwasa ne mbakalaatira okukuuma byenkoze wamu ne bannange ate okubyongerako. Era ensonga lwaki bwe mbadde njogera wali mu bubaka bwange nzikaatirizza abantu okwekebera mu mitima gyabwe bakole ebyo ebituufu baleke kuba luvuba byanfuna mu ssente n'ebintu ebikalu. Era nembaako waliwo omuntu kati yafuuse kansala akiikirira abakadde, omukyala ye Nakuya akiikirira abakadde mu division abakazi. Ayina ettaka lya gavumenti lyatuddeko mu ngeri enkyamu. Nfubye nnyo okununula ettaka eryo lidde mu mikono gya division lisobole okukola ekigendererwa ekyo. Ssente za gavumenti ezaalisaasaanyizibwako kye zaagenderera naye tekisobose mu myaka gye n'etaano nga limambiddwa abantu abo. Oba kyamukisa nyinza okiyita ekyomukisa nti ate omuntu oyo yennyini alina mu mikono gye ate yalondeddwa okubeera kansala abakadde ku tikiti ya NRM kubanga noluli abadde emiziziko gyonna gyali yiteekebwa mu kununula ettaka eryo nga giva mu kibiina kye NRM. Kakati ndowooza bwe yafuuse kansala akubye ebirayiro, musabye nti ebirayiro byakubye byennyini ebyo kye bitegeeza kyaba akola akwate ettaka eryo alizeeyo ku lw'obulungi bwa Nyendo Mukungwe. Kakati n'ebirala byonna ba councillors basibiridde entanda ne meya division yaddako Mwami Kasekende ey'okukolera ewamu n'abakozi ba gavumenti ate nga ttiimu naye nga omwoyo gw'ebyenfuna gubenga si gwe kukulembedde emirimu nandibadde bateekwa okuweebwa ensako olw'emirimu egyo gye bakolera division. Era mbawadde n'ekyokulabirako nti nze mwezi ogwokubiri nasasulwa ensako yange ya myezi 7 okuva ogw'omusanvu okutuuka ne January. Ensako nagifuna ya myezi 7 ate nga mbaddewo nga division mayor okuva mu mwezi ogwo okutuuka mu mwezi ogwo. Naye lwaki mbadde sizifunanga si lwa bubi naye division ebadde ebintu bye tulina okusoosowaza nga temuli nsako yange kubanga mu myezi egyo ebyenfuna biba bitono nnyo, emisolo giba bitono nnyo egisolozebwa ate emirimu gyo tegikendeera okuli okuyoola kasasiro n'ebirala. Kati nga bw'osalawo amaanyi gateekebwe ku nsako eyange ne bakansala kanso yonna ate giri emirimu giziŋŋama ate nga twagala obuweereza obwo mu bitundu bubeereyo kyobola nti ebyo bibeeramu nti naffe tusobola okuba nga tulindako ebirala ne bisooka bikolebwa kubanga bikulu. Era kyensaba bannanga abatuddidde mu bigere bakole n'ekibuga Masaka okutwaliza ewamu naye n'okutunuulira ennyo ebintu ffe bye tukuuma ku lw'abantu ebibeera mu public interest, public assets, ettaka, ebizimbe, masomero, malwaliro biteekwa okuba nga bisoosowazibwa nnyo mu kisanja kino eky'emyaka 5 nga bwe tubadde tukola bisingeko awo. Wateke kuddamu kubaawo ettaka libulankanyizibwa okujjako okununula ate bwe kiba kisoboka n'okugula ettaka eddala. Ekisanja ekyaffe
tukitambuza bulungi teri kisanja kirungi kusinga kirala naye obulungi bwakyo obo bubi buva mu mmwe abakirimu abakiddukanya tetubadde na ntalo kubanga nze sikola na ntalo nfuba nnyo kubanga abantu tewali nnyo ntalo era n'ebintu ebimu abantu ebibatabula ebitonoze sibigenda sibitwalira budde kyola nti buli wembeera mu kanso ne bwe nali ndi mu Nyendo Ssenyange kizibu okusanga entalo mu kanso era wesanga baagala okukola entalo bazivaako zokka bokka oba ne kanso yennyini neebatama butami kubanga we baagala ozikolera siziwa mwaganye ate nga nkimanyi bulungi nti abakozi ba gavumenti n'abebyobufuzi mutakwataganira wamu temusobola kuddukanya kyokka ekyo tekijjaako munnabyabufuzi kumanya nti alina okwekennenya emirimu egikolebwa mu omukozi wa gavumenti ali ow'ekikugu bw'omuggyako eriiso naye ayinza okuwaba so obeera obatunulamu naye ate mu kubatunulamu n'okubatereeza mu kino nakiri tokikola mu mbeera ya lutalo ya busungu wabula mukikola ng'abooluganda abalina ekigendererwa ekifaanagana manyira kati bajja kutambuza kubanga balina bwe batandikira ebintu bingi bye tukoze emmotoka bwe najjira ano division yali terina na mmotoka naye mu mwaka ogwokubiri kanso yange ne tugula emmotoka esooka ya double cabin naye kyagitukuzisa esobole okwongera okuyamba abakozi ba gavumenti abanoonya omusolo okutuukatuuka mu bunyomero bwonna obwa division eno omukisa ne gujja mu mwaka ogusembyeyo guno nga guggwako ne gavumenti naye netuwa emmotoka ezitambuza ffe bannabyabufuzi eri gye twagula saagirinnyamu n'akamu kubanga nali njagala egende muki musolo era neekola ne batuwa double cabin efaanana n'eri gye twagula eyo gye mbadde ntambuliramu era gye mpadde meeya wa division gye mukwasizza akola emirimu so obwo bwangu obulaba nabwo weebuli ebintu ebitandikirwako tubikoze wano tugenda funa seed school ebujja wano bana tekutandika okuza leero ttaka twaligula nga division era Nyendo Mukungu twaligula yamalawo sente ziwera milioni nga 200 ne tuligula ne tuligatta kuze twasangibwa twafuna edda nga tuli mu Nyendo Ssenyange kati seed school esubira okutandika mu mwezi guno ogw'omukaaga ekyo nakyo ogera okulaba nti bagenda kutandikira mu mirimo emituufu okukola tubadde wano twafunye n'emmotoka endala ey'ola kasasiro eya skip road twagifunye emmotoka ey'okubiri kati bagenda kwanguyirwa luwa baddewo emu kati waliwo ey'okubiri neziri endala nga zikanikibwa zikola so kati olaba nti abantu we batandikira okukola ebituufu we wali entandikwa omusingi twagusimye bajja kuddukanya bulungi no okusoomooza okubadde kusingawo okungi ate kujja kusigalawo n'abalala nkubalekera nti gavumenti tekyateeka nnyo mulaka ku local government oba mwakoze oba mwafunye sente oba temwafunye gavumenti bigikwata sente nyingi ezeetagisa mu local government tezituuka budget zonna eza local government ku sente eziva mu gavumenti yakati baazisala busente butono kakati olwekyo sente ezitamala nga ate obuvunanyizibwa bungi ova mu kubanga ogenda kuyoola kasasiro mu division yonna naye nga kasasiro kyenkana ajja kutwala ebitundu 7 ku budget okusobola okulima enguudo ze tulimye nze nziguddewo enguudo 15 mu kisanja empya 15 mu kisanja tuzikoze ki tuziguddewo kati bw'ogatta ze nakola ku kisanja kiri nga nkyali mu Nyendo Ssenyange nazo ziriyo nga 4 z'enguudo ezo tukoze emyaka egyo 10 n'emyaka 5 enguudo 15 ate nga tubadde tupangisa byuma ate nga kati bwe tutuuse ne greda tugiguze kubanga kati greda y'Amasaka egenda kujja naye ng'ekyo kirowoozo kya division ya Nyendo Mukungu wekyatandikira ne tukiguza abasite namwe muteekeko sente era ffe nga tulina okusasula milioni 5 site 5 kimanya kaboni ya 18 enetero kujja kubanga kati amasekati gaayo tugasasudde kati bagenda kwanguyirwa okulima enguudo ng'oyina tractor gye bayita greda ebadde tebeerawo bulijjo nga tupangisa tolabanga ogwo mugugu guba gukutikuddwa togenda kugula kupangisa greda ogugo gwa kugula mafuta na kulabirira greda gyolina pozi n'okugattako ebyuma ebitono by'otalina nga rollers ne water bowsers so awo tusabane gavumenti enoonye engeri gyewaamu ebibuga bino ebyuma ebikola enguudo sobola okwanguwa